mbabuzako buli omu josinzidde okubeera nga togoberera Fahad Pro Ujo mwereza wammwe mbanyigirewo ne updates ku biki ebisobodde okubeera nga tebi happeninga mu ggwanga lyati Uganda naye bw'odoga nga video likinga sharingirako abalala wansi awo akabokisi kirirayo obeere nga te osulawo endowoozayo ku byogenda okubeera nga te olaba mu katambi kano kakati ab'ekibiina ekya NRM kyadde bakiliza nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima kiri nti nga bwe yayimba nti mazima wamva omusajja oyo ekyamazima kiri nti musajja ate yali bidala nnyo era bakiliza nti omusajja ekyamazima kiri nti w'amaanyi nnyo era nga bakiliza nti omusajja ayinza okumaliriza nga ekyamazima kiri nti awangudde akalulu ako ngenda kubeera nga te bakuteerawo musobola okubeera nga te mu byewulirako omukyala fulufiga naye nabyo yasobodde okubeera nga tayogera ku maanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abantu ab'enjawulo basobodde okubeera nga teboogera ku mbeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ataddewo akadde kano kakati no olunaku lwabadde lwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okubeera nga ate alangira nti ajja mu Buganda waliwo ttiimu y'abakulu abavuddeyo ne babeera nga ate balabula buli omu naddala abavuzi ba bodaboda nti temugeza okubeera nga temusembeera omukulu oyo era tulina bye tubategekedde mugenda kubeera nga temujja tugenda kubawa omuceere mugenda kulya mugenda kunywa naye temugeza kubeera nga temusembeera omukulu oyo naye ebiragira abantu babinyoomye era embeera yabadde yansasagge ennyonyo ngenda kubeera nga tekuterawo akatambi ako osobola okubeera nga te wewulirako embeera nga bwe yabadde saidize eyo saako n'abakulu ba NRM abibasobodde okubeera nga teboogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tulakalira subscribe nga tugateko mu butongole buli ndabadde video gyo kubeera nga tofuna notification out kakati Fahad alina ekipya kyasobodde okubeera nga te atuleetera tulina Sheikh Ashaf Musomo wa Dduwa enamba z'essimu wansi awo ziyitawo ku bustika zimunoonyeeko ajja kubeera nga takulombereddwa naawe ebikyaganye bijja kubeera nga ate biterera mpola mpola saidi endala abannaffe ba Habibu Airport Pickup nabo abafune ku namba z'essimu eziyitawo wansi awo kamba terewo ensonga zino oluvannyuma kumawo n'amawulire amala mayitirivu nnyo temupaawo tuwulira nti waliwo omukulembeze w'ekibiina agenda okujja mu Kawempe Bobi Wine ffe nga bodaboda njagala kumusaba bodaboda yakola ki yatereera era tubaddewo emyaka gyonna 30 gonda amaze bodaboda emyaka 3 tuyimiriddewo lwa muzeeyi Kaguta yatuzaala yatuteeka ku luguudo era kwe tulya teyakomye ku ekyo n'atwongera ne ssente abavuzi baffe bonna mu Kawempe mu ssako gye nvaamu mbakunga olunaku lw'Emmande mujje ku ofiisi ku nsonga za ssako zaffe ne pikipiki zaffe tugenda kufuna ku lwokusatu pikipiki zonna ze twagula mu Kawempe mu ssente za gavumenti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ziyasiima n'atuwa tetukyayagala kwekalakaasa na kintu kirala kyonna okuva lwe batukwatako tewakyali kwekalakaasa Bobi Wine tukusaba tojja kutabangula Kawempe totabangula bavuzi ba bodaboda Kawempe etebenkere basebo ne bannyabo Bobi Wine akyagenda mu maaso n'okutalaga nga anoonya akalulu nziramu Bobi Wine akyatalaga Uganda nga anoonya akalulu naye ku luno ali mu Kampala kati nabagamba luli okujjako bana abantu Bobi Wine bavuganya nti basiru tebannategera Bobi Wine yabalidde dda actually bwe ntunuulidde eraale za Bobi Wine zaakoze leero e Kawempe nziramu bwe ntulidde eraale ya Bobi Wine gy'akoze leero e Kawempe mu South n'ekkubo we lifaananye ng'agenda e Kanyanya simanyi nakumanya waliwo ekintu kyesimanyi oba Museveni akiraba. I don't know how you can convince me nti waliwo omuntu afuga eggwanga other than Bobi Wine ng'oli mu State House hoteredde basebo ne bannyabo ngenda kubalaga obutambi buno bubiri ngenda sooka nkulabeka samali akabadde katambula oba bibadde bitya e Kawempe osooka olabe kye bayita amaanyi ga Kyagulanyi ate kati obuzibu buzze ali wano wenyine bagamba nti NUP weeri embala twabalaga tebasobola katukomyewo wano wenyine bulijjo bagamba nti wetusibuka NUP y'abantu b'e Kampala y'Abaganda labe ensobi gye bakoze bamukkiriza okukola enkuŋŋaana Bobi Wine indabye omusajja ng'atambula agenda e Kawempe nendaba omusajja ng'ava e Kawempe agenda e Kanyanya nabagambye nze muyita semigodi kati mbadde nsaba ka video kano okantambulize ne kawo obudde tugenda tandika mpola nga tubimenya mu nnyingo tutya gwelaba video eno ogimaleko ngenda kusooka nkulaga ekibadde e Kawempe just ka preview akantu akatonotono ka summary kibadde kitya basebo ne bannyabo Kawempe yatambudde bwati
Ladies, bang the microphone, make it live. One time live. My microphone. Put up this microphone and give me a little bit of trouble. Ladies. Amanyi g'omusajja mugalabye oyo Kawempe awuumye Bobi Wine nze simulabanga ate kati amanyi gakali akaluke twayitamu ke yasooka okulonda mu gira emyaka egyayita kati ate amanyi geeyongeddeko okulaga nti ono omusajja amanyi geeyongeddeko takyasoboka kuteemingibwa. Ngenda kukulaga ekkubo libadde lifaanana ng'agenda ekanyanya kulala eyeesembayo bassebo ne bannyabo mulaba akavidiyo kano olaba amanyi g'omusajja. Laba video y'omusajja ono, laba ka video kano, olaba amanyi Bobi Wine galina. Nkulabidde oluguudo n'entya, just oluguudo. Oluguudo just okibadde mu luguudo. Simanyi na kumanya naye muba tulimba bannange. Bobi Wine is the greatest of all times. Ye muntu asinga okwagalwa mu Uganda. Njagala olaba akatambi kano ng'agenda ekanyanya. Katambi kano kaakano. Wano wenkugambira asinga oyo yani asinga omwami oyo yani amaanyi ani asinga omusajja oyo amaanyi ani asinga omusajja oyo amaanyi e Uganda. Gwanda bafuna ba artist bagende Kawempe bakikole kyakoze oyo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine ali Kawempe. Wabaddewo narrative etambula for so long nga mutugamba yes Gwandaba ng'ongamba nti talina buwagizi gy'abadde Arua mbu talina buwagizi, e Busoga talina buwagizi,
ehoima mbu yaferinga abantu oba yatwala abantu oba enamba zetwalaba bali bazze kulaba helikopita. Kati atuuse mu bitundu nga waŋŋamba gy'alina abawagizi ki ekigenda okutuukawo, ki ekigenda okuhappeninga. His Excellency ng'ali mu Buganda, His Excellency ng'ali Kawempe. Tukirabyeko. Kawempe has made a statement. Yes, Arua yakola statement naye we've had a taste of where the power lies. We've had the taste of where NUP is powerful. Tukirabye nti even police had to come out negamba tubaninze processions. Kumacha ebukeredde Uganda police evudde netugamba processions are not allowed. Mbu candidate alina okugenda ku ground abantu be bamusangeyo. They've made it illegal nti candidate waba agenda gyagenda okukubira campaign oba olukuŋŋaana oba ku ground gyalaga nga tumaze akaseera nga tulaba nga His Excellency bamublocking obutatuukayo. Police evuddeyo ku makya netugamba kiri illegal candidate okubaako abantu abamuwerekera. Yes, atambula ali mu mmotoka ye, but now it's illegal for Ugandans to come out on the streets and they look at their candidates. Nti mpagira Munyagwa, mpagira General Museveni, nti mpagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Now it's not allowed omuntu yenna okuvaayo n'otambula ne candidate oba n'omukubako eriiso. Babiganye. Lwaki? Katengo. Akatengo, the pressure has built up. The numbers have been scary. Mbadde nkibagamba through the entire campaigns nti numbers zitiisa. Zituuse mu area oba mu region gwe baatugambira nti NUP weesinga obuwagizi. Kali kabadde kasiki. Tugenda ku mbaga. They are looking for ways. They are looking for ways of putting a full stop ku numbers over dollar bakifudde illegal for any candidate to have a procession. Naye nina questions. Bakandidate bameka mu kana akalulu abalina procession. Bakandidate bameka abalina obusobozi okupulinga numbers. Aliogo oba NUP. So police webevudde ne kugamba nti tubaninze processions oba processions are illegal. Kyeboogera tukitegeera. Bagezaawo kugamba nti presidential candidate owa NUP takkirizibwa kuba na procession. Because let's face it, General Museveni alina convoy. Tosobola na kumuliraana, tosobola na kujja mu convoy ye nti otambule naye bajja kukuba amasasi. Abasigadde bonna tekuli alina factor epoolinga crowds. So police wevaayo ne kugamba nti processions are illegal. In actual sense kyebagezaawo kugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine okubaako n'abantu abatambula naye oba a citizen okuvaayo n'alaba ku candidate we presidential candidate ne bagamba mbu it's illegal. In actual sense kyebali mu kugamba mbu takkirizibwa kuba n'abantu kutambula naye, which I think is so unfair. Yes, oyinza okugamba nti argument yaabwe they are trying to keep law and order, bagezaako okurestricting a crime. Naye tukirabye nti these processions have been peaceful until police comes in to intervene. Abantu okutambula n'omukulembeze waabwe kiri peaceful until police wejja neteekawo embeera. So police inciting a violence. Nti abantu bano wobaleka ne bakuba akadodi ne batambula, things are peaceful until we mujja ne tear gas ne muteekawo embeera bano ne basasamana ne badduka ne mu facilitating a crime. Yes, sagala kujjano ku bullshitting. I accept mulimu among apples mubamu apple enfu. Nti processions no mubamu abantu ababbi abakola bu crimes, but that's everywhere. That's everywhere. Agenda kubivulu. As long as you're gathering numbers, ogenda funamu abantu abazza okukola emize gyabwe. Tekitegeeza nti processions are bad. Tekitegeeza nti presidential candidate abantu gwe bawarekedde is the problem. No, this is everywhere. It's a normal occurrence. Nti ogathering abantu ab'enjawulo ojja kufunamu emize. Role ya police yandibadde bweti. Keep law and order. Kwata ababba obusimu, kwata abakola bu crime obwo, tobaninga procession. Tugaana muntu ku exercising a right ye. Yesimbyewo electoral commission emukkiriza okutambula mu bantu. Yes, atambudde mu bantu. It's not his problem, it is popular. Si buzibu bwe nti abantu bamwagala. Si buzibu bwe nti alina obuwagizi bwebuto nti wajja najjayo omutwe mu mmotoka, the numbers build up. It's not his problem.
maybe he's doing something right. Kisoboka okuba nga alina ekintu ekituufu kyakola. Nga that's why the numbers are so many. That's why the people are so many. Ng'ensonga lwaki abantu bajja okumulaba alina kyakola nga kituufu. Tojja in the name of keeping law and order n'ogamba nti obanninga procession. Katandike video. Abantu bayitirivu. Numbers are too big. So wano police weyagala otugambira nti abantu bonna abali awo boli mu kulaba awo nti baziba misango, so you come out and say you're going to ban this. Traditionally tukimanyi nti campaigns mu Uganda is all about that. Yes, omubaka ajja kujja campaigning naye mulimu ne vibe yeeyo nti omuntu ajja kukuŋŋaana alabe omubaka we waba amwagala. Nga bwe nkugambe si buzibu bwa Kyagulanyi nti abantu bajja okumulaba. Si buzibu bwa Bobi Wine nti apulling crowd bwezityo. There's something he's doing, there's something he's saying, there's a message these people are sending. Nti omusajja bamwagala kati ovaayo n'ogamba mu kye bali mu kukola tekikkirizibwa, it's illegal. On which basis? Yes, oyinza okuŋŋamba nga we nagambye nti mulimu ababbi, mulimu abakola crimes. That's everywhere, it's expected mu crowds. And that will be the role of the police okwata abantu abo. Okumakinga sure nti shaba waba mweyo crowd, it's peaceful. Because the biggest percentage oba the biggest majority of people abali mweyo crowd bali peaceful. Sigamba nti waliwo embeera gye bataddewo oba balina crime gye bali mu kukola nedda bayimiridde awo kulaba candidate waabwe waayitawo baddeyo ku business zaabwe. So it beats my understanding nti Uganda police evuddeyo. It's actually disappointing. Nti Uganda police evuddeyo negamba nti ekintu ng'ekyo kiri illegal. Negamba nti omuntu okuvaayo n'akuŋŋaana nga obalaba mu kifaananyi awo it's illegal. It beats my understanding. Ladies, back the microphone, make it live. Once upon a night. My microphone. Put up this microphone and give me a little bit of trouble. Bobi Wine, Bobi Wine. You raise the flag so high we shine. Spirit of the people in your voice. You give the hopeless hearts A a joy, Bobi Wine. Your name echoes through the valley line. You gave Uganda hope again. You made the people rise and stand. From Kamwokya to every land. We walk together hand in hand. You taught us courage never dies. Even when the tears fill up our eyes. Freedom drum keeps beating strong. Every heart will sing along. The message still remains divine. Power of the people, Bobi Wine.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.